ate kyekyo kye twalinga tubagamba ti bwe muba temulina mutima mubi amateeka gano mugazunza mugazaawa sheeka ky'omubbi ng'abalemye okuteeka mu kkomera nga mukozesa penal code ne constitution pasita ky'omubbi ng'abalemye okuteeka mu kkomera kubanga bajja beekwasa abantu bagamba abantu beekubira emiranga abantu bababba ffenna tituli babbi bwe baba nga abantu baggukira eyo ewammwe mubatwale ku poliisi kuba mwe temuli poliisi mubayambeko muyimire nabo mubalaga erigo system bwesobola okubayamba era on record bapastors ne bafaaza ne bayimaamu n'abawule bangi abali mu kkomera era nga bye baera bakoze tibivunaanyizibwa ku ddiini zaabwe babavunaananga bo bavunaanibwanga bo era bali mu makomera bamazeeko ebenezo bavuddeyo abalala bakyaliyo kuba omusango tegukwata ddiini yonna gukwata muntu omu so ebbaluwa yakikakasa nti okunoonyereza kwali kukoleddwa okumala butereevu zino eddiini ngundiivu era ze zaateekawo amasomero era zirina ba professionals mu area zonna mu mateeka wagamba wayogera ku Sheikh Ramadan Mubaji nti oyo muyivu si Sheikh just Supreme Mufti nabagamba Supreme Mufti weeri w'ekibuli oyo Supreme Mufti w'ekibuli ono Mufti wa Uganda muyivu n'abalala era kyemmanyi nti kyenabagamba lulinga mukulu kanso Ssenyonga atuwa engeri gye baasazeewo nembaga nti bwe kiba nga constitution eri mu buyinza bwe ne baakulembera nabo baali tebasobola kutuuka bawawaabira ng'ekiri constitution kibakwata nga takitegedde ateeka okuba nga is even a doctor of letters so n'olwekyo oyo n'abalala balina qualities baatuula ne bagamba bano abakola draft ya religious policy and the faith manya organizations ne bagamba the existing legal framework mu constitution ne penal code biri sufficient. I imagine nti mu ziruchi scenario meetings ze baalimu baataganjulanga amateeka gonna bakugambye bwe bati bwe baali mu meetings ezo bakugambye nti in which this issue was adequately discussed. Oba nnaku mmeka kubanga baaliyo nga 3 okutuuka nga 5 ensonga endala nyingi ze baakwatako naye eno yali adequately discussed. Era kye baavaamu nakyo ekyobozaako ddamu tujja kukusomesa nga buddeyo waggulu olw'okuba nti ensonga eno yateesebwako mu bulambulukufu mu nsonda zonna kati IRCU egamba bweti IRCU wishes to decline participation in the planned validation meeting. That is the full stop. That was the conclusion. Yeah. Our position is that the current legal and constitutional framework of the Republic of Uganda. Yeah. Specifically the Constitution of 1995, the Penal Code, and related laws already provide sufficient regulation of religious and faith-based organizations. Yes. We also affirm that religious institutions, by their very nature and divine mission, practice inherent self-regulation, rooted in spiritual accountability and moral responsibility. Yes. Government ngebayambyeko bateerawo enkola eyinza obbayamba okubeerawo mu mateeka ng'enzikiriza ate n'ebyo ebiba bikoleddwa okuva mu nzikiriza. Kati ffe House of Prime Ministers International tuli nzikiriza. Ebikoleddwa okuva mu House of Prime Ministers International ye Salt Media Group of Companies. Nayo government yatuwa enkola running a Salt Media Group of Companies professionally.
era tumanejinga ebintu bino byonna nga tugoberera amateeka. Ekyeri mu kyaki si kyekyeno. Exactly. Naye byonna byaluŋŋamizibwa bulungi mu mateeka engeri gye tubikwasaganyaamu. Waliyo Companies Act. Waliyo Non-Government Organizations Act. Ezo zonna ziruŋŋamya bulungi entambuza tuli private entities eziri licensed. Era titutudde wano nga tumenya amateeka. So kati IRCU presidents bali 7 baatuula ne bakkaanya tetukkiriza kintu kiri kutuyingirira. Kubanga jjukira ekintu kiri nakyo kireeta gavumenti yaakyo. Tekirina kye kyali kikoze era tewali akimanyi. Azini nti balina kye bakozeeko n'olwekyo ndowooza tutwale ekyokulabirako kyekyo kye bakoze balyoke bajje batereeze institutions ezirina amasomero amangi, ezirina amalwaliro amangi, ezirina medias ennyingi, eziryowa emyoyo.